Olutalo sinziggu lubaluseewo wakati wa Farida Nakazibwe ne Zahara Toto. Abantu bano ababiri nga bw'obalaba bonna baali babaddeko bakozi ba NTV era nga Zahara Toto ono omulundi ogwasooka yasookera ddala ku NTV gye yali akolera pulogulaamu emanyikiddwa nga Live Wire. Essaawa zino bwe njogerera nti Zahara Toto akola ku NBS ku pulogulaamu emanyikiddwa nga Anikati, ate Farida Nakazibwe akyakola ku NTV aweereza amawulire, then ku makya alina pulogulaamu eyitibwa Mwasuze Mutya. Osaagala mbatwale wala nnyo, njagala mbannyonnyole ensonga ki eyaleetedde abantu bano kubanga bayomba nga beeweereza ebigambo ebisongovu, nti olunaku olw'ejjo Zahara Toto yagenze ku Instagram ye n'awandiika ebigambo bingi ku Farida Nakazibwe ng'agamba nga bw'atannatuuka mu levo ye ne ssente zafuna ntono, tasasula ssente nnyingi, tannatuuka mu levo zaabwe, akyali wansi, akyabula obbatuukako. Ne Farida Nakazibwe naye teyakomyawo, n'agenda ku Twitter ye n'ateekeramu Zahara Toto nga bw'ayambala obugoye bw'omuwino, obugoye bw'omuvumba, n'ajja n'aleekaanira abantu ku TV nga bw'akunamira abantu. Abantu bano olutalo lukyagenda mu maaso, nti olw'ensonga olutalo luno lwavudde ku ki? Emabegakaawo Sheila Gashumba yavaayo n'awandiika Twitter oba n'awandiika posti ku Twitter ng'agamba nti bapurezenta bonna be mulaba mu Uganda aba TV oba bakola ku media basasulwa $5,000 buli lunaku, omwezi gwe ke kakadde. Abantu abasinga babadde basuubira nti bapurezenta ba TV ababeera ku TV babeera omwezi bafuna obukadde nga 10, kati nga nze nali nsuubira nti bafuna obukadde nga 10. Bantu bangi babadde balowooza nti bafunireyo obukadde 10-20 buli mwezi, naye Sheila Gashumba ebyama nti yabikubyewo nti bafuna $5,000 era n'abawa n'ensonga $5,000 gye bafuna gibamala. Olutalo kwe lwavudde nti Zahara Toto yavumye Sheila Gashumba olw'ensonga ey'okwogera ebintu ebitakwatagana, nti Sheila Gashumba byayogedde si bituufu, bifu, tebabawa $5,000, babawa ssente ezisingako awo. Nti Sheila Gashumba yagambye ne bw'olaba obaani ddagala asirwanga obaani bafuna $5,000. Era gwe toddeyo n'olowooza nti bafuna ssente nnyingi. Media eseera egaba ssente ntono, kyekirumya abantu kati omuntu ne bw'olaba Farida Nakazibwe akyankalanye n'ono. Farida Nakazibwe ensonga eno yabadde alaga ng'entuufu kubanga NBS yabadde yagala kusayininga Farida Nakazibwe n'agaana contract. Yaganye contract, tetumanyi ki nti oba ssente zibamuwa tebikwatagana bwe bityo, wakyaliwo akantuntu. Emboozi eno ngenda gibaleetera mu video eziddako awo. Mbasaba mu subscribing Frank Rain Uganda mpya.